Bannange bankuba kyeyo tokkiriza kwoza ngoye nangalozo mu nnyumba y'omufirisuuti. Mwana muwala ono gw'olaba engoye azoozesa ngalo kyokka yakamala omwezi gumu mu kyumba ky'omufirisuuti naye engalo zatandise okuvunda, engalo zatandise okunjubuka. Mukwano onoomalako ne Clorox, onoomalako ne sabbuuni waabwe nga wabeeramu bikemikozi ng'engoye ozoozesa ngalo. Waliwo ewamu wekituuka ng'olina okulimbako. Omufirisuuti n'agamba engoye zooze nangalo n'omugamba nedda. E Uganda tukozesa mashini newankubadde mashini togyozesangako togirabangako na bwefaanana naye mugambe tuzooza na mashini tetukozesa ngalo. Tewali nnyumba y'amafirisuuti etaliimu mashini, teriiyo. Mwana muwala ono nga bw'olaba bwe yabadde ankwatira ka vidiyo, mashini weeri naye boosi yamugana ogikozesa ayozesa ngalo. Abo abantu ebiseera bisinga bakozesa akamanyiiro ayagala kutesitinga alabe obwongo bwo bufaanana butya, alabe ebintu ebiwo bitegeera oba tobitegeera. Tajja kugamba kwata mu Clorox oyo naawe okwate mu Clorox. Era kyenakoze namugambye toddamu tokiddira, ekirungi gwe mwezi gwe ogusooka tokiddira. Mashini yiyo werikeera ku makya kwata engoye ziteeke mu mashini. Bwayomba omugambe Uganda tetukozesa ngalo mu kwoza engoye tukozesa mashini. Era olunaku lw'eggulo yakutte engoye n'aziteeka mu mashini n'azooza. Naye bwe yatadde engoye mu mashini n'azooza, mukwano omufirisuuti teyamunyeze. Yamugambye kimu kale n'abaaya eyange, abaaya yo tugiteeka mu mashini. Abaaya ituzoke kubanga oyo shampoo ayoza abaaya talina buzibu. Era osobola ye okwata abaaya n'ozooza ate abaaya yambala mmeka olunaku. Emu ayinza ogyambala wiiki nnamba. Okuggyako abamu abalina olugezigezi nti buli lwagyambadde n'afuluma nadda n'agamba gyoze. Naye oyo shampoo talina buzibu. Naye zino engoye endala tosobola kuzooza nangalo n'omalako. Tekisoboka. Ezo ensobi tuzeewale baddiya, bannange gyewale. Obulamu bwo kya muwendo. Mulimu ebintu ebimu otuuka mu nnyumba y'omufirisuuti. Mukwano nga n'oba tokirabangako naye gwe kasita olaba nga kiri risike ku bulamu bwo ng'ogenda kufuna engeri gy'omufumbamu. Ng'ogenda kumufumba. Omufirisuuti wakufumbisa bwongo. Nga wakayingira mu nnyumba y'omufirisuuti wonna omulaga nti oli mugezi. Agenda kubaako ekitiibwa kyakuwa oba ka respect kakuwaako kale nga tomulaze nti oli mubisi nnyo. Omuntu buli okoma okumulaga nti oli mubisi nnyo kyagamba kyokola. Agenda kubanga akumanyiira. Mwana muwala ekiyumba kyabadde kimulimi ng'ayagala nakukyusa. Olw'ekintu ekitono ekiri simple kyosobola okugana naye ng'akiraba n'amaaso ge. Ng'ayagala kukyusa nnyumba lwakwoza ngoye nangalo. Namugambye nedda gwe kasita oseka mashini n'agaana oba n'ayomba ngamba okukyusa ennyumba mpozi nga kigaanye. Ng'agaanye kuba tosobola kukola ng'oyoza engoye n'engalo oba ogenda kufa. Awo then nga tukirwanako tulabe ng'ova mu nnyumba odde ku ofiisi. Ekirungi emyezi gyo ejja probation gikyaliko. Ebyo ebintu bitono. Funayo obufunyi bantu boogerako ne mukamaawo obanga gwe omutya. Omufirisuuti mulabe edduka. Omufirisuuti asobola okulaba ekintu mu butuufu nga kya bulabe nnyo n'agamba kikole. Lunaku lumu kyali kiyenje nga balaba ekiyenje mu nnyumba. Nga bonna bafubutuka omusinde nga badduka. Nga bampita jangu. Bo bakidduse wabula bayitanze omufirika nti nkuba ekiyenje. Nange olwakitunako bwe nti nabuuka nenfubutuka omusinde nenzooka nti ne mbaga nti nkitya nnyo n'okubasinga. Mwana ttu omukazi yamala n'akuba ekiyenje naye nga luli baali baagala nze nkikube. Inza buli kye baalabanga ne ndabanga bakitidde bo badduse nga nange mbalaga nkitya ate n'okubasinga. Abo abantu bajooga, omufirisuuti ajooga. Bamikwano, omufirisuuti olina okumufugisa bwongo. Omufirisuuti omufugisa bwongo.
era okukola contract n'ogimalako olina okukozesa obwongo okugimalako nga tofunye buzibu nabo ate nga nawe tofunye buzibu ku bulamu bwo oba ku mubiri gwo. Otherwise ayinza okulinnya ku mutwe. Ayinza okulinnya ku mutwe. Soba mikwano mubeere bagezi. Gwe wenna ng'oli Uganda ogenda ku travelinga bw'otuuka nagamba nti engoye zoozesa engalo mugambe nedda. Simanyi kukozesa ngalo waffe tukozesa mashini. Tukozesa mashini. Bwakugamba okusitula ebintu ebizitowa kyolaba nga kigenda kukosa obulamu bwo nga naawe kennyini olabira ddala tokisobola. Mukwano naawe kiyeeyimbe mbuuti obenga asitula naye nga tositula wali weekozezzaako. Kikwate bw'oti omulage nti ositula naye tekiva wansi naye nga gwe omanyi nti toli mu kusitula okutteko bukwasi. Omulage nti toganye kusitula kyaggambye naye tokisobola. Ogezeeko n'okuba nga akisikaasikamuko naye ng'osika nga atasika. Ekivaamu ajja kukuyambako oba agamba omwana akuyambeko nga toganye direct. Mulimu ebintu by'omuwalabu ng'ogenda kugaana indirect. Ng'oganye indirect naye nga tokimulaze direct. Agambye situla ekintu kizitowa tojja mugamba sijja kisitula kizitowa. Abalaba nga gwaganye mulage nti ositula naye ng'obulaga kuttako bukwasi nga gwe naye ng'omulaga ositula. Naye bw'ogaana direct ajja gamba oganye buganye omutenguye naye mulage nti ogezezzaako kiganye. Ozambalimba muziraba ezo zakooza nangalo kukunya nangalo ezo zonna zemulabaawo. Kati ate waliwo nezino nazo ndimuzoolesa ngalo ekisibuyo nga bwemubiraba mashini yiyo endala eri naye baagala nzoozesa engalo omwanga muziraba ezo nazo ntaddemu Rolex. Kati nze simanyi nakyakukola okuba kunyamba nsaba buyambi bwonna. Ziri nga bwe muziraba nga bwe nzibalaze za ngalo ate kanzu ndalo tebannange simanyi nakumanya ate kuva aba ofiisi bankubidde kyayitiridde. Abaana bankolako effujjo engoye buli kimu bakisudde bagende manju tebafurashinga tooyi gawomukiraba wane. Kati bannange byebyo.